namuwaya Winifred ati naye yalikuwa omu kwabo abamukuba. Ono bamuyita Baluku Shafan amanyikiddwa nga Komanda Mudogo. Twamukwata ali mu kadukulu kaffe eri mu Katwe poliisi ku musango gw'okutta omuntu. Tumaze okumuggyako statement okunoonyereza okulala ku kyagenda mu maaso. Twamusanga wano mu Kampala. Kamanda Mudogo ono Baluku Shafan gye tumumanyiko kati abadde amanyikiddwa mu kitundu ekyo Zambia, Makindye, mu area eyo nga munyaguzi. Afande osibye otya? Bulungi. Nkulaba ka weekend oketegetekedde so kulikeyo mu mefuga. Saakulabayo. Saakulabayo. Abantu babadde tuli bangi nnyo, nkuyanja y'abantu okuva mu regions ez'enjawulo. Twazze Kololo ne twejaguza nga kati ngaago oyinza okulowooza nti sobola kulaba ng'obaddeyo. Nga kumanya ndi omuntu wange wuuti. Last time twali wano since watugamba nti mukyakola okunoonyereza ku musango ogumu ogwateekebwayo ku mwana mulenzi oyo ow'Embale eyali dansa eyafa, ekigambibwa nti abamu ku balenzi balenskini be bamuviirako okubanga afa, era netukomekeza ng'otugamba nti mwalimu akafunako omu gwe twawulira gwe bayita Isima Mijagulo, nemugamba nti abalala tukyabanoonya mpola mpola. Twawuliddeko mwine omulala gwe mwakutte. Okunoonyereza ku kufa kwa namuwaya Winifred amanyikiddwa nga top dancer kyagenda mu maaso. Bakola okunoonyereza bakyatambuza emirimu. Emirimu etambula bulungi ku sayidi yaabwe, ku sayidi y'okunoonyereza. Juzi waliwo omu kwabo gye bateebereza nti yakuba namuwaya Winifred ati naye yalikuwa omu kwabo abamukuba. Ono bamuyita Baluku Shafan amanyikiddwa nga Komanda Mudogo. Twamukwata ali mu kadukulu kaffe eri mu Katwe poliisi ku musango gw'okutta omuntu. Tumaze okumuggyako statement okunoonyereza okulala ku kyagenda mu maaso. Twamusanga wano mu Kampala. Kamanda Mudogo ono Baluku Shafan gye tumumanyiko kati abadde amanyikiddwa mu kitundu ekyo Zambia, Makindye, mu area eyo nga munyaguzi wa ssimu. Abadde anyakula n'obusimu. Abadde anyakula ssimu ndowooza okuva gye yava ne yeegatta ku ttiimu ya Falcon. Naye ebyo bye background ye ntonotono. Yazaalibwa wano mu Kampala, yakulira wano mu Kampala. Kati bya Kampala bimanyi nnyo. So intelligence yammwe ekitegeeza y'amaanyi nnyo okubanga maasoodde okwanga mumufuna. Mubuuzayo abantu bameka kati? Abo bonna abeenyigira okukubaani namuwaya Winifred. Tukyali mu muyigo. Bano bagenda kubeera Katwe ku poliisi oba bagenda twalibwa? Bajja batwalibwa ajja kutwalibwa mu kooti ndowooza wiiki eyo ejja. Wiiki eyo ejja oba leero olunaku tetunaba kuggwa bayinza okumutwala mu kooti.
So abayimbi baagala nnyo okubeera nnyo n'eggaali afande, ate eggaali ebiseera ebisinga zikomeekerezeddwa ng'ate oba oliawo zikosezza abantu ba bulijjo, era mmwe kennyininyini mwavaayo ne muvumirira ekintu ekyo, abayimbi ne mugamba nti at least beerako n'abantu babiri bokka, naye abayimbi bakyagaanye okuwulira. Ate tukyagenda mu maaso n'okubakubira omulanga. Abayimbi oba oli mmanyi oli muyimbi, oli wa bya mizannyo, olimu n'akatemba, oli kazanyirizi, totambula neki n'eggaali. Eggaali kasita otambuza n'eggaali, otambula n'eggaali eyo group bakuwaga gwe tomanyi anti babba, ate bakozesa erinnya lyo rifa mu ngeri eyo. Kati bale tukyagenda maaso n'okubakubira omulanga, mulekerawo okutambula neki n'ebigaali, mu abayimbi abaki, mulekerawo okutambula neki n'ebigaali. Ate ebigaali ebiseera ebisinga bibaleetera obuzibu, oli oba yabbye, oli oba yakubye omuntu n'afa, bagamba nti naawe obaddemu kubanga batambula naawe, wale tewali kyomanyi. Kati mwewale ebyo bigaali. So afande nga tumaliriza, ensonga y'omukulu Norbert Events n'omuyimbi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon oba Mayanja Joseph, era yatuteyo, yasooka n'amuwoningira ku social media ng'alabula Norbert obuta alekerawo kubanga amwogerako ebigambo byagamba nti amuwaayiriza oba ebitali birungi, ebimu ku ebyo ng'agamba bikosa n'abawagizi be ng'omuyimbi. Kituufu, Mayanja Joseph, mwami Mayanja Joseph oluusi yeeyita Dr. Jose Chameleon, yatutuukirira eri Katwe nga yeemulugunya ku Norbert Events. And Norbert Events yagenda ku mukutu gwe n'ateekawo ebigambo ebimuvuma, ebigambo nga tewoma eri ebigambo nga ye agamba nti ebigambo bimunonera ki erinnya. Kati ngeri yatutuukiridde ne tugulawo file ne tumugya ku statement n'abajulizi be, naye akatambi kaleese nga agamba nti akatambi ako ye Norbert Events nga badde amuvuma mu katambi ako. Kati twaguddewo file ya cyber harassment. Ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite Norbert Events ajja tunyonyoleko kiki kyamanyi ku musango guno, naye omusango gukyagenda maaso okukola ki, tukyanoonyereza omusango ogwo. Twagala kukubiriza abantu mulanga maddala bannayuganda ba abantu bonna nti mukozese omutimbagano mu ngeri y'okwekulaakulana, si mu ngeri y'okukozesa bubi, mu ngeri y'okuvuma abantu, okuteekayo ebigambo ebikyayisa abantu, eteekawo ebigambo ebiyinza okutyobola eddembe ly'abantu. Ebintu ebyo mwewale. Naku zino waliwo amateeka wano mu Uganda nti kasita onateeka ebyo oyinza okulowooza nti anze teekawo obuteesi ani anankwata, naye kasita omuntu avaayo neyeemulugunya, ffe tujja kukola gwaffe gw'okunoonyereza tujye tukukwate. Afande nga mmaliriza, naye kakati ku bigambo Norbert byayogera, ki ekyetaagisa okunoonyereza? Kubanga like weebiri ku social media, kubanga sometimes tugenda eyo akatampa ako mwami Jose Chameleon gyatuleetedde, tugijjayo ng'obujulizi ne tukwasa abantu baffe bakugu
aba IT experts ba forensic erina guru ne bakakasa is this the original waliwo ebintu gye bataddemu waliwo nga baagala okukakasa nti kituufu waliwo okunoonyereza to confirm oyinza okusanga AI waliwo naku zino gye bayita artificial intelligence oyinza okusanga kati baagala kukakasa ebyo byokunoonyereza gye twogerako munange muganda wange ebintu byagenda wala si byaluli mu mirembe gyaffe ani yamulabawo yayisewa yakoze kina naku zino ebintu bya science byakyukamu. So tweyanza afande nze kwagaliza ka weekend akalungi banamasaka bagamba ati bakwagala nnyo banamasaka batumire batumira nnyo banamasaka abo bantu bange nasomerako eyo amagezi genina eno yabanabudo nange navayo oli musajja w'ebuddu afande nasomera katoba wasomeyo nofuna amagezi genina ngeena amagezi toyinza okwewana nasomerako eyo somero gye bayita St Henry's College Kitovu. yali class ki? nasomerayo A-level S5 ne S6. Okay, nsonga muziwulidde ndowooza bannange afande Patrick Onyango mwana wattu waffe togenda nombuuza nti nga tomanyi Oluganda tewasoma yo mu Uganda ebiseera ebyo bale tebatukiriza okwogera ki Oluganda bave necula eyo ngowooza omusango oluzungu gyafuwa nnyo kusinga. Okay, kasaba bakutegeera nti gwe waabwe ngendo tugende tukyakalayo mu mwanya ne ku senda afande